Yama nga kitalo muganda kitalo nnyo mwana mitawana jazze mitawana jazze amawulire gano gakusanzeewo amawulire gansanze waka omanyi nze bwenva mu bidongo wenkomawe waka essimu njijjako olw'ensonga abantu bangi bampeereza bu videos ku WhatsApp eyo yonna gye bakuba mukono ekwatakwata otegeera oba mukono oba kololo oba uwa kati ebudde bw'ekiro obwo video bubakola ki oba popinga ku simu yange so kati nzijjako essimu nembulaba ku makya so kati nazuukuse nenzukukira mu mawulire amabi nti mutabani wange emmotoka emukubye bamutadde ku ki ku ddwaliro ku kiliniki abo bagiyita Mirembe so naye yampeereza message nangamba naye afunye minor injuries oyitirawo ko okoze eki olaba message eno kati nengamba okay kanzuukuke neetereze ngende mulabe so yali alina ebintu byantumye okuva e Dubai ebintu ebyo byabwe bya music eri gyabadde nga yagala nnyo music emikwano gye giri mu ndongo nga yalina byantuma nambireese naye nga nakola naye program tigenda kusinkana naye ku Monday ku Sunday lwero olwaleero kati ku Sunday mutwale mbadde simutwala nko ku Island okitegeera naye nga mugamba nti engeri gy'oli wa music n'ekibala kyendi mu kuzimbira nga music akolanga nga agezaako okubanga naye abadde ayimba abadde akolagana nnyo nga ayagala nnyo music ffe music ali musayi kuba akubira ddala mba anti bange bayimbanga mu Golden Gate Choir obogimanyi so music atuli musayi so omwana bwe yasalawo okutwala path eyo neŋŋamba kakole ki sijja mukayanya kamutwalire mukyayagala era ebyo byonna byembadde nkola eyo biiki byenzimba empatta nga binjagala omuteekamu abeere nga abimanaginga ngeri nze gyembeera bize kati nga olwaleero ku Sunday ngenda omukwasa ebintu ebyo byantuma okuva e Dubai then mutwale ne kuki ku Island mulage ebintu nga birina okutambula naye tekyasobose so kati mmala okwambala nvuga ogenda ku ddwaliro waali mukuba olwali lwaffe okitegeera mwene ebintu bye mubuulire ne program Uncle Jimmy naŋŋamba nti omwana afudde nensooka nfreezinga nawunze nensooka mpaakingako wakati mu kkubo ne bankubira eŋŋombe nga sikitegeera ngamba nzire wankole ntya nengenda nga nzira mpolampola engulu nadde ne Silver netuvuga netujja netutuuka ku Mirembe nentuukawo awo omusawo naŋŋamba nti ki accident yafunye omutwe yagukubye ku chorus then nafuna internal bleeding eyalese problem naye nawulidde bubi paka kati nkyawulira bubi era sinakikkiriza bulungi mutabani wange zabadde sawa nga mmeka ejjo eyafunidde accident ku makya saidi ku siteera awo wenyini ku siteera nga asala yasazila eno esooka then alina banne bakola nabo kati asala bagala osala eyokubiri bo ne bagenda banne nasitopingamu katono namala ate nadeciding ogenda nga its too late motoka nemukoona angambye yabadde drone nebamuddusaddusa mu ddwaliro naye byonna kugamba byannaku mawulire gannaku bwe watuuseeyo kitegeeza accident yagifunye ku makya nga kumakya nga bagenda okukola ne banne nga bukya ku makya oba amawulire gatuuseeko nga buzibi kitegeeza olunaku yalumaze mu ddwaliro olunaku yalumaze mu ddwaliro kati nze ovaako ogende mu ddwaliro nga teyasobodde kuwona omuntu yandiyagadde okumanya olumbe we luli era enteekateeka ziyimiridde zitya olumbe luli wano enajja nankumbi Eric oyo abadde very close ne mama wange okitegeera nga amwagala nnyo okitegeera nga mama wange ngeri Eric gye yanfaanana ennyo nga mama wange olwalaba Eric alaba nzenze nyina era mama wange yalumiddwa nnyo n'agamba temunzijako mutabani wange wano kaakati okuteeka wano olumbe enajja nankumbi wetera ku siteera awo nojja wano munda abantu
abantu abasinga bamanyiyo kasita ova kukigenda ku siteera wasita otuuka ku siteera noleka ekigenda waggulu Kagabi oleka ekigenda Kagabi then nojja ekiddako ekigenda ku 0 kyokwata nojja era tuli ku kkubo wano wetugenda okusula olwaliro mu Lumbo olunaku olwokubiri then enkya ku Mande tugenda kuba tumugalamiza ku kijja kyaffe e Luweero e Nakiju owetera kukigenda mu Kakomera then notuuka ku ssomero ly'Abazungu endagiriro era ebitooke twatandise dda okuteekayo kubanga ttiimu yo yagenze dda ekolako ebijeeri ife tujjako era kuva wano tugende kuzika kasaawa 8 enkya e Luweero. Eric abadde n'emyaka emeka? Eric yadde n'emyaka 2. Mwana muto nnyo. Omuntu yandigambye nti gaba mawulire ga nnaku nnyo eri taata ng'aviiriddwako omwana we. Eric ono mu bulamu bwe abadde atya? Abadde mwana kikaaki? Eric taliko kwogerera. Eric alinga King Michael. Eric yakuzibwa. Nze maama wange mwebaza nnyo nti yankuza kyekimbeezezza n'emikwano emingi. Kyekimbeezezza nga asiisibwa mu maaso. Kyekimbeezezza nga kimpeesa ekitiibwa kuba nange mbadde mpa abantu ekitiibwa. Eric buli omu yenna abadde amuwa ekitiibwa. Bakyava wano waka maama wange nga bwe yaŋŋambangamu ebigambo ebiyisa mu nsi n'abantu era bwe yabadde abigamba Eric. Era Eric nga buli lwasanga amuwa ekitiibwa amusinga obukulu avunnama otegeera olwa myaka gye nga bakwatagana bulungi. Toyinza kusangayo omuntu ayinza kugamba nti Eric yamukola kino. Abantu bonna era ne bonoowulira ne bwe tunaagenda wa era amawulire bonna mugamba kuki okimanyi bulungi. Mutabani wange nali namukwasa abantu abali mu ndongo nga mwatambulira kuba yayagala nnyo music. Ebyokusomera bye yasalawo okusoma bya ndongo bya kompyuta simanya bikyo kitegeera nga byayagala. Era ne byabadde antumye Dubai yadde byagenda kukola kimiziki laptops okitegeera kuteeka mu kusetinga muziki. Era ne byembadde muzimbira eyo ekibaala kyembadde muzimbira n'ebyuma bye natumye China nga byonna yabiŋŋamba ate nga nange mbimanyi engeri gye ndi DJ nga ngenda mukwasa ekifo engeri gyali yabadde akolagana nnyo ne young generation babeere nga banyumirwa eyo ku Ireland nga nze ngendayo just kuwummulirayo naye amawulire bwe gatyo bwe gazze era ennaku nina nyingi ku mutima. Omuntu ayinza okubuuza waliwo abantu ababeereyo ne bagamba waayo abaana b'emakula Eric abadde akulekeddeyo ku muzzukulu. Talise muzzukulu. Eric talise muzzukulu. Naye ate nga abadde abeera mu kati manager Norris wa Vox mwagala nnyo ate abadde ayagala nnyo Eric. Kati nga Eric manager Vox Norris nga amutwala nga taata era nga Norris namugamba mutabani wange mukukwasiza era nga Eric ayita Norris taata era nga bwamuboggolera bwamugamba kino engeri Norris gyali manager wa Bidongo nga amubuulirira Eric tonywa mwenge Eric sawa yakudda waka Eric genda okole kino okitegeera n'abalala bonna aba Happy Boys management mbeebaza okuba nti babadde bankumidde mutabani wange oyo kuba teyalwadde tebina ebirwadde by'okwemakula tabbye nga bwomanyi abaana b'Ebidongo babagala nnyo okwemakula bakula n'ebintu by'abantu talina gwabbi ayinza gati ekiyabba kino mbeebaza nnyo mwebale ddala nti kino ekyazze tegeera kirina evitable accident yasse omwana wange sigamba nti omwana wange abadde ku poliisi nti oba yakoze atya okitegeera babadde yemakula nange wenyini byembadde mutegekera mbadde mulaga baganda be namubuulira ebintu kuba omwana bwati wakula ngeri gye namuzaala mu haso mbadde amanyi embonabona gye twabonaabana naye kulaba nga abeerawo kati mbadde ntandisa omubuulira mulaga bizinesi nga bwe zirina okutambula naye Katonda bwati okasazeewo. Ku kyokugenda ekyo okumuwerekerako abasinga baagala omanya wano wanaabeerawo emmotoka eziva wano eno era ebisale bijja babitya. Emmotoka zigenda kubeerawo wano naye kati meeting eri wali wansi ey'okuba nti ebisale bigenda bategeezebwa naye tebijja kuba nnyo bya waggulu kuba nange nina emikwano ekigenda okumpa emmotoka nezinaabaawo era zijja kuba nga ssente si nnyingi n'abanayagala okunziikirako tugenda kuziika Luweero Nakiju otuuka e Luweero owetera kukidda mu Kakomera then n'obuuza ku ttaka ly'Abazungu era atalimanyi kukidda e Nakiju n'endagiro bajja kuba bagiraba tukeereko kuba kati ffe tugenda kukeera engeri gye tumaze wano ennaku ebbiri tugenda kukeera nnyo kuva wano ku ssaawa emu tugende wa
tugende eruweero essaawa eno boda eri luddawa weeri yatuuse wano weeri